Bino byanjuddwa akakiiko ka Parliament akakola ku nsonga z'ekirwadde kya mukenenya aka Uganda AIDS Commission bwe babadde balabiseeko eri akakiiko ka Parliament akatunuulira enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti kayite Kosase okwanukula ku ebyo ebyeyolekera mu alipoota ya Ssaababalizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka oguwedde 2024. Ababaka ku kakiiko kano bakunyezza abakulu bano nga bwe bazze bafuna okwemulugunya okuva mu balonzi baabwe ng'amalwaliro mitali ddagala liweeza mukenenya erya ARVs ekitadde obulamu bw'abantu baabwe mu katyabaga. Medicine in Kamuli comes halfway and it leaves medicine in Kampala, which is meant for Kamuli. We lose people die on that assumption that we no longer have medicine. Yet the medicine is in Kampala, and finally it will be built to destroy it. Billions of money are going to be spent to destroy those drugs. Steps have you taken since now you have clearly stated that there is a problem in the implementation about there is some gap in the law. Regarding the other issue of the fund, what steps have you taken ever since you realized that there is a gap? What steps have you taken to ensure that gap is filled? Wabula bano nga bakulembeddwamu Dr. Daniel Byamukama ng'ono yavunaanyizibwa ku nsonga z'okutangira akawuka mu kakiiko kano mu kwanukula agambye nti eddagala balirina naye tebalina ntambula eyituusa mu malwaliro gye lyetaagibwa nga bwe kirina okubeera. Medicines are ready, they are there in the stores, but part of this money has been used for delivering them to the different regions. So that's why the gap has been. At the moment, if there is, you find maybe areas where there are no drugs, it is actually because of the issue of delivery. Because part of this money is, it has always been used, part of it for delivering medicine to the respective areas. Ono agasseko nti balina n'abagabirizi b'obuyambi ababayambangako mu kulitwala mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nti wabula okuva bano lwe bajja entamulimu guno terikyatwalibwa gye lirina kulaga. And the system for delivering these commodities to health facilities, even that delivery system is paid for by PEPA. So initially PEPA had stopped this, but as the DFO says, the government of Uganda is preparing to come in and meet that gap, to make sure the delivery. So as he says, the ARV shortage is not a problem. It is that chain of supply delivering to the end user, to the health facilities where they are distributed, that has been the challenge, simply because PEPA was supporting most of that system, the warehousing and the transportation. Bano era bannyonnyodde nti wadde nga guli gutyo gavumenti tebasoosowazizza mu kubawa ssente obutundu kamu ku buli 10 ze balina okufuna okusobola okukola ku nsonga za mukenenya. Dr. Byabakama agamba nti ku disitulikiti 116 ezirina okufuna ssente zino 6 zokka ze zaafuna, so nga ku ministry n'ebitongole bya gavumenti 9 ebirina okuwaayo omutemwa gwa ssente guno 22 byokka bye byasobola okuwaayo mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Wano amyuka ssentebe w'akakiiko kano era omubaka wa Nakaseke Central Alan Mayanja Sebunya ategeezezza nga kakiiko bwe kagenda okuyita ministry y'ebyensimbi okwongera okuttaanya ekikyalemesezza akakiiko kano okuweebwa ensimbi okusobola okuddukanya emirimu. Kubanga yo commission naye yekwasa Minister of Finance kyati munange Minister of Finance yezikwata ensimbi zonna naye teziri meetinga oba okuzituwa tusobole okukola emirimu. So nga akakiiko tugenda kuyita Minister of Finance ayongera okutunyonyola kweno issue era ngambye akamuwandiikire ajja atunyonyole kubanga ensimbi nyingi nnyo ezigibwako byokunywa ku mwenge. Ensimbi ezo zirina okubeera 1%, ensimbi ezo zirina okugenda mu kitavu ekyokulwanyisa sirimu, trust fund ey'okulwanyisa akawuka ka sirimu, naye ng'olaba minisitule bamusaasizi bakasajja bwe bazifuna palowooza zaabwe